byonna obisanga mu KAKALAAMU TYMZ. Yugi wanana wetudda erasaba awuliriza n'obwegendereza naddala banywanyi mwe namwe n'abatuwulirizanga mutumudde empologoma y'eddembe naddala program WOLOKOSO nga muli mu libraries ezitunda movies oba ezitunda firimu mu ggwanga lyonna okutwalisa ewamu kubanga ensonga zino nkulu ate zibakwatako mu bbanga eritali lyawala nnyo twabawaako waneeno olutalo lwali lwaluse wakati wa URSB sakole UPRS ngekwata ngobanga kikwata ku bayimbi abali oba abantu abo nabo abalina ebivulo ebisanyikibwamu nga bigeza kwata bibakugira okubatenga bakozesa enyimba z'abayimbi ngoba oli awo tebasasudde naddala ku ssente ezo za UPRS wabula ku mulundi guno kikutte kiri wakati wa URSB ekitongole kino kikwasaganya ensonga eziwandikibwa kampuni ekiwandiisa kampuni ne kubiyiye siwe kiri kale nno Company okuwandisa company then nebiyiye okufuna obwannanyiri ku biyiye ku mulundi guno URSB ekwataganya n'ekibiina ekimanyiddwa nga kya FMY era nga olw'omukago lwa wiiki ewedde twagenda okujja ku mpewo kuneeno nga omukulu amanyiddwa nga VJ Junior abangi gwe mmanyi omwogezi wa firimu nga ali ku nsonga ebweryawo gy'oyinza okubate ng'oyita mu kaduukulu oluvannyuma lw'okukwatibwa oba okubate nga bazingibwako ekibiina kya URSB ku Zai Plaza mu tawuni wakati kale olw'embeera eno n'ekintu kyeyayitamu nga VJ Junior okuzingibwako kwonna kwendagala temere wano yajja ate okubate ng'akwatibwa oba oli awo naawe ali ku mulimu guno ogw'okutunda firimu okitegere bulungi amanya n'eddoboozi bampita Matovu Smart abasinga bamanyi nga VJ Junior mu kusookera ddala njagala ngezeeko okuba nga nnyonnyola ensonga essaawa zino tuli mu bulumi tuli mu nnaku etenkanika olw'ensonga ffe abakozi n'ogassemu ne bakozi bannaffe abali mu myaka egy'ekivubuka bayingirwamu amagye ne poliisi ne batwalibwa ebintu byabwe nga boogezaako okubuuza nga tebasobola kunnyonnyola nga ne boogezaako okukwata akafaananyi esimu bagitwala ekintu ekyo kyatuluma nnyo era kitunyigiriza nga ffe abamu abakulembeze kulembera abantu bano twasalawo twateko tweswe tugende ku URSB tusobole okwemulugunya mu nsonga ekintu ekyali kituuseewo lwa nsonga kyali tekitumatiza era abaana twabagala basigale mu maduuka gaabwe baleme kuteekawo mbeera yonna netukwateko ne tugenda ku URSB wabula bwe tugenda ku URSB ekyasinga okwasa ennaku kifo ky'okutunnyonnyola afande yagamba bugambi nti oyo mukwate okusinziira ku mbeera eyaliwo naddala mu bantu abaali awo abayitibwa mu mbeera eno nagudde ku mwami amanyiddwa nga Kitonsa wamu ku abo abayita mu buzibu naddala nga bakwata ebintu byabwe byenjagala mwana wattu atunyumize buzibu ki bwe yayitamu amanya gange nze Kitonsa ali Misiri ankolera ku Zai ekyantuukako olunaku bajja aba URSB ne bakwata ne UFMI nze edduuka lyange lyazze lirimu engoye lirimu ne firimu bajja abasajja n'abapoliisi kye basooka okukola ne bagulawo seefu yange teeka lwe yali abategeezezza nti ntunda firimu z'abazungu ne bagulawo seefu yange ne bajjamu emitwalo 7 gye nayinamu ne bangamba tugenda tutwala firimu zo teziri mu mateeka ne mbabuuza ate kati bwe mba mutwala firimu seefu mutwala yaki mbutongereyo emitwalo 10 oba ebintu byo tubireko ba tugenda kukwatanga abalala ne mbagala nizirina ku mobile money kange zibaleetere ne bangamba oluddewo naye kyasinga okumalamu amaanyi n'engoye baazijjayo n'engato nabyo ne babiteeka mu kakotiya ne mbabuuza ate engoye mutwala zaki teziri mu bya firimu ne bagamba gwana amanya onaleeta ssente tujja bikuwa ojja tusanga ku URSB olunaku olwennyini nagendayo ku URSB ne mbabuuza lwaki mwakutte ebintu byange mwagaye mukwata bafirimu ate mutwalira ki engoye zange naki ne bagala totunyumiza naye gy'ova tujja bayita naye kyasinga okumalamu amaanyi nasanga omwami bamuyita Bwanika bakola mu UFMI ne Kagolo engoye zange ziriko taaga erage edduuka lyange n'ennamba nga ezimu bazambadde t-shirt yali ya polo ne jean emu nga Kagolo ajambaye okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Nambasa abantu banene gwe balumiriza nti omu ku abo yakulembera ekibiina kya FMY okutuuka okukwata emmali y'abasuubuzi banene mu Zai Plaza agamba nti kuno kwandibamu okuwaayiriza ensonga agikuwa wano okumanya ekyo kya bulimba ekitagambika ekisoboka kuba nti newe tuba twagala nnyo nga tetuyina kyakwambala tusobola kutubweyolevu ate Kagolo gwayogeraku yakumanya president amaze ebikanyira kati waba ng'atande kyange naaba ng'ayogeze n'erinnya tanenanya embeera ez'okuba ezaawo gandi ano okukkiriza ekyuka naye omuntu anoonya ize escape naye nga twabagamba kubanga ekikulu kiri nti etteeka tulina abantu bagamba 2011 banaba bannaye mutene tubawa ne grace period egy'owulya bagamba tebatwalula naye they are not compliant yakwata bali mu kampati zone nti eri tebayinvetinga kwebere nkwantebe VJ Junior agamba nti mu mbeera eno bo tebaagala lutalo na URSB yadde FMY wabula baagala bafuna obwenkanya
bakama baffe kyetusaba kiri ekintu kimu kyokka twayingira mulimu guno nga twagala kukola bwe baba bagamba nti baagala kutereeza mulimu naffe we are ready okuwuliriza ki kye bakola ki boogera naye naffe bawulirize ensonga zaffe kubanga teri ayagala lutalo twagala kubanga tukolera buki kolera wamu already these are established addresses okitegera bwe bookera ku makya n'ogamba nti ogenda zijjawo kiba kitegeeza industry ogenda gikola ki gitema butemi okutumbula ebiyiye byaffe mu Uganda tebisobola kubeera biki tekisobola kubeera kiki kizibu kubanga ffe ekyokola tukikola ki tukimanyi tuli batunzi ekisembayo byonna tusaba URSB ku Mande baana bate batwanukudde oba kutuyita tujja kwesitula tukwate ko tugende ku URSB tulage obutali bumativu bwaffe ng'ogamba abakitegedde tetweyongerayo ne wiiki ejja tubuuza mpozi kuba Kirayanga Foundation bagamba bwe bali batumbudde ekireka Kastekino ogamba otya mpozi Alex Kitonsa waliri ku DT Solar ne CCTV camera nansana naye agamba kwalinyo ne banafa badde mpozi batugoberera okuwali ku Facebook page yaffe agenda yaffe mwemweffe bagamba batumbudde bangi nnyo wabula nina bubaka bwennokoddeyo butini nnyo waneeno ku nsonga za n'omuzata waliwo omwana agambye nti Sheikh Muzata bawalabo abamu wabatamya obusiraamu ne balokoka eyo nsonga nkulu nti Sheikh Muzata bawalabo wabatamya obusiraamu abasinga ne balokoka ate waliwo ne yakyogeddeko wali eri penge naye yagambye basiraamu naye abamu wabatamya obusiraamu zata ku nsonga Muzata nyagamba bwenti Sheikh Muzata alime kukyamukanga nnyo kye bayita village excitement mwami Nsereko yatero kikozesa nnyo Muhammad village excitement ensonga ezimu zatategeera alekenga zoogerako tewali agenda munenya ne buli bwoyogera ku nsonga ate gy'otategeera n'ogyogerako bakuvuma nnyo waliwo we twali e Masaka twali namwe nga twali mu kuziika ojjukirayo nzijukirayo ne mutugamba nti ono abala side walaba nti eno side ye waliwo excitement gyayinza okubeera nga efuna endulu side ey'amaanyi gyawolereza naye kisinziira kikyoyogedde ebintu zebo era batugamba twali tumulabyeko ng'akuba omuntu omu Jennifer ne lukyuka yakubako ku Jennifer Musibe yavayo n'agamba ku by'okwazina basiraamu baleekaanira ekibuga so kati kye tulina okukola mukulu Jennifer Musibe yawa mukyala wa Muzata omulimu n'amuwaanayo omukyala kati tulina okukola mukulu Kenzo ne Martin Beta tuteekateekayo omukolo muyite Sheikh Muzata ajja kutuwaana onaawulira omungi no, Sania. So come you guys, get serious. Hakatorambo lokasawe deo. Nesawe dako mjikole namwe.